Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Ku Beyond the newsroom gwe mukutu kwoli gwe mulungi angoberera era tulaba mu bitundu by'eggwanga Uganda ebyenjawulo gy'osinziira kwoteeka nammwe abali wabweru w'eggwanga kyemukola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala. Ebiri ewa musajja mukulu Medard Ssegona yamaggwa si birungi yadde akamu n'akeddagala. NUP red card yo yagimuwadde ddala nemuga musajja wacha wewe ate twetaaga kubanga ate tufuna lugezigezi yadde akamu. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Kamu bwekati kakati no ye Sam Matthias Mulumba Walukaga avuddeyo n'alenga strategy empya egenda okubeera nga ebbulula bannabusiro east okubeera nga bajja mu mikono gya Medard Ssegona. Kakati nno ebigambo bya Zenga ayogera kyalwadde akibireka byo bimuzaalidde yakabasaba ddaani aba NRM eŋŋumi ekyagendera ddala mu maaso baba nno beeyongedde ne beekuba. Wabula nno waliwo ebifaananyi ebimu byolaba n'obaako byojjukira ne bikwasa ennaku oba oliawo olumu ne bikwasa n'okukwasa ekisa naye byonna ogenda bbanga obifuna butereevu. Frank Gashumba aliko ebigambo bingi byasobodde okubeera nga ate era ayogera. Yenzedde ni tuli ku BTN Media Beyond the newsroom njagala okubeera nga nkusaba vidiyo eno gimpere like bw'ogimpera like ejja kudduka emisinde mingi etuuke kubulisa kinnoomu ate era mu ngeri yemu njagala okubeera nga nkusaba gwe watannatwegattako mu butongole nga gwe mulundi gw'ogusosola ba vidiyo zaffe obeere nga ate munnange osubscribinga kona mu kagambo subscribe bw'omala okoona mu kagambo subscribe okone wali waggulu mukadde okaje personalize wakateeke mu all of ne notification ku mboozi zonna zitubeera tukuteerayo ate oba otufuna butereevu nnyo nnyini ddala. Awo wennyini wamma njagala nkuwe video eno kankusooke nkuwe video zino Billy then tulyoke tulumbe ate ekyatuleesi olwaliro kasooke nkuwe olabe ku kirimu NRM. Ekyo kyolabye mu katambi ako kyenkuwaddeko ye ŋŋumi kyekikonde yembeera eri ku bannaffe abali ekkololo. NRM SEC bifuuse nno bizibu nnyo nnyini ddala eri okunoonya akalulu k'abakungu b'ekibiina kya NRM. bwe bityo bwe biri nga bw'obiraba njagala kuwa video eno ya Frank Gashumba wuliriza. Ekizibu Katonda kye yaleetera Uganda kye kizibu ky'okuleeta nuupu. Ekizibu Katonda kye yaleetera Uganda kwe kuleeta nuupu. Nuupu kye kibiina ekisinga ababaka mu parliament of opposition 57. Where do you see them? Mbadde Kigali basamba mpira. Mbakumenyere bonna mikwano gyange Kigali bonna FDC yayina ababaka batono ne bali credible bayina ensa kubanga bayina leader Dr. Kiza Besigye. Sikolo muyagamba nti ejje ly'empologoma nga liduumirwa endiga liwangulwa ejje ly'endiga nga liduumirwa empu. Ensa eno ekisibu kye yasinga okufuna kwe kujjirwa ekibiina kya National Unity Platform oba NUP. Bigambo bya Frank Gashumba omusajja ateri antama omusajja omuvandimwe yagamba nti Uganda ekisibu kyesinga okuba nakyo ye National Unity Platform. Gwe wamma kye kyolowooza mu ku babaka abasoba 50 plus 57 ab'ekibiina kya NUP bonna bali eyo nga 95 ku buli 100 birerya biyerere tebalina kye bakola tebalina kye bayamba ggwanga. Nategeeza nti FDC yalina ababaka batini but they were incredible. Bali credible enough okubeera nga basobola okuweereza abantu baabwe. Then
nenebuuza nti Frank Gashumba ono mu byonna byazaayitamu yali abaddeko munywanyi wa Bobi Wine wogamba nti nno teriyo mpologoma zikulemberwa ndiga Bobi Wine ndiga wenyinza okubuuliza nti mu myaka 5 gy'amaze wano byakoze bibiina byabufuzi bimeka ebikoze ekyo kyakoze ebiwangadde emyaka 34 nga mu wiiki y'emu yeeno Robert Kyagulanyi Ssentamu yagguddewo ekitebe ekirala mu region eya Eastern mu Busoga ekirungi okuzaama nga kisinga n'ekyekibiina ekikulu wano mu ggwanga era bibiina ebirala bingi bipangisa naye nuupu kyekibiina kyokka ekyakamenya record bukyanga kijja tekipangisangako wekikolera mirimu gyakyo wabula kyekibiina ekyopposition ekisoose n'okubeera ne school of leadership. To take that aside, nuupu bwe twogera ku babaka ba opposition yesinga kumpi kati okubeerako n'ababaka ne bwaba omu oba babiri abayimusa amaloboozi gaabwe. Kubongo ojja tugamba nti palamenti eyo Mpuuga bw'atabaamu tebaayimuka kwogera, Ssemujju bw'atabaamu tebaayimuka kwogera. Should we ask a question? Obuusabuusa obuweereza bwa Honorable Goreth Namuga bw'oba obubuusabuusa osobola okuwa ensonga lwaki? Obuusabuusa obukulembeze bwa Joyce Onyonyi Besekezi era bw'oba obubuusabuusa owa nsonga ki? Olaba ne Zaake Kacyamuukirizigwe mugamba nti alinnya ku ntebe n'ayambuka n'akola atya. But people of Mityana, they are happy with him. Why? Ayina byabakoledde ku ground bye balaba. Ayina abaana aba bodaboda abavuga bodaboda nga za Zaake. Abantu baguze ebintu ku half price yabaterawo ka mobile clinic kabajjanjaba. Ayina bayambye ebintu byayambye ate era ng'afuba okulaba nti waliwo bye bakyusa. Ojja kuŋŋamba ebyo taata we yabikola butebi but eyo yennyini ebankulaakulana mu kitundu. Wamma katwesogga ensonga za Mathias Walukaga kati ne musajja mukulu ono amanyikiddwa nga Medard Ssegona oba nzitandikire wa lwaki Walukaga weesowoddeyo gy'ovuganya omusajja ng'ate yabadde credible aliyowuliriza? So already tulinayo omuntu ayina experience, mulinayo omuntu ayina experience, lwaki mwagala aveyo? Ate nga na munnamateeka, bwagala fiira munnamateeka. Ogenda kuyiga. Bannamateeka tulina bangi nnyo. Era naye bwe yali nga agenda mu parliament, yali tabeerangako mu parliament y'e Kenya oba eya Tanzania. It was his first time to enter the parliament of Uganda. Getting oriented, n'abiyiga bulungi nnyo. Bw'amaze okubiyiga kati ayina emyaka 15 yamazeeyo. Ebisanja ebyo Busiro on record, Busiro East Constituency on record ebadde tebangako na mukulembeze yali asusse kisanja kimu. Kitegeeza aweereza bulungi kuba si yeeronda. Si yeeronda. Naye obuweereza tolinda kumala kukola bubi olyoka okole ki? Era yensonga nti mu Uganda mulimu demokrasi. Nange siwamba muwambe nti nkutte mundu muwambe. Ngenze mu kalulu kasalewo era bw'anampangula ngaddako. So tosobola kunnenyanze kumwesimbako. Kwa naye bwe yali ajja yasangawo tiyasanga kifo kyereere naye yeesimba ku muntu. Kyogamba yeye muntu eyeesimba ku banne ye teyesimbwako. So kitegeeza ezimwesimbako z'ensolo. Kaadi babeera bagiwadde aliyo mu kiseera kino ojagenda oyimbe ku bivulu bye ojagenda oyimbe ku 100%. I'll be behind him. Nja kuba mabega we mu campaigns mune mu kumunoonyeza akalulu. Mathias Mulumba Walukaga agamba mwabangamba nti neesimbye ku Ssegona n'ebigambo ebingi bye mwogera byonna byaki? Nze kyendiko dembe lyange lyabwebanga limpeebwa ssemateeka w'eggwanga lino okujja okwesimbawo. If we are saying there is democracy ya mu ggwanga sikutte mundu kumujjaka wabula neesimbyewo era naye mpawuna kimu kye yali amanyi kubanga akutte emyaka 10 nga yali ku nkasi obwataawo w'enjula oba awungula. Kaakati gwoŋŋamba nti Busiro East mbu sirina kwesimbawo ye bwe yali ajja ati yeesimba ku kisi ku bantu kituufu.
it's your right Walukaga okwesimbawo noli it's his right okukomawo ne yeesimbawo. Kakati wamma kye mulindirira ani pate gwegenda okuwa ticket. Naye Hwizi Ssegona nga tonnamumanya kansoke nkuwe video ya Ssegona edda mu bigambo bino kati ni owulirize. Abagala okupikaapika abantu abatasobola bifo tebabaagala babatikka jjinja naye naye gwe batikka ejjinja weepimire bwe baleeta omuntu gwendaba nti abulamu mugerageranya n'ekyana ky'ensiri ekyana ky'ensiri lwe kyayiga okubuuka ne kituuka eyo nga kya abantu bakubabuuza ki nekiddayo ne kigamba maama waakyo ho mami nti wange abantu banjagadde bandaze okwagala kwotalabanga babadde bankubira mu ngalo buli wempita n'akigamba mwana wange bwe batyo bwe batutta eyo siraavu nolwekyo baganda bange abanneesimbyeko njagala kutwala obuvunaanyizibwa okubalera mbatuuse mu kiseera ekyokusaanira obuvunaanyizibwa bwange nga team leader wamwe nja kubakulembera mbatuuse munyambe ekigambo kimu mubeere beetegefu okuyiga ekyokubiri bwe muba mwagala okujja amangu ate era mufeeyo okuyiga amangu buli lwolwawo. Ssegona agamba imbwa bano bannange baleme batikka jjinja nze gwe mujja ovuganya naye temunyinza era temunsobola so mudde emabega wange nsuke mbakulembere mbayigirize bwe munaamala okuyiga awo nno mulyoke mukwatemu kofe wow kati gwane yakuyigiriza njagala omanye Hwizi Medard Ssegona akali amaggwa wuliriza ebigambo bino bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akulaga Hwizi Medard Ssegona. Ombako omu gwe bayita Honorable Medard Ssegona omanyi ayukiza nnyo amalala bw'ati apita wayi jangu azze ebbali agamba gwe muvubuka gwe tubadde tukuobzavinga ne bannange bangi n'abakulembeze abalala abamu abatali kusaidia ffe n'abalala botagenda kusinkana n'abalattamu n'agamba naye tetulowooza nti olimu omulamwa bw'obanga weewaddeyo nsirise muwuliriza n'atereza ettaayi n'atereza ekkooti n'agamba oli mumalirivu ne mugamba honorable ndi mumalirivu naye nkakasira ffenna abayimirira okulemesa nakyemalira tuli bamalirivu naga atontegedde bulungi kati kanziremu kanjogere mu Luganda obwa pulezidenti obwagala omutima ne gunkubatwa najjukira omusota ogwaga kwa Kibaga kato nengamba katonda wange no nali oyo nno ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu adescribing omuntu omu Medard Ssegona ng'omuntu owamalala agasukkiridde ennyo nnyini ddala tula nti Bobi Wine alina eddala ng'avimba n'agomba nakeno nakkirira eri naye agamba Ssegona naga gwe you know kakati bwe weebuuzeemu ebibuuzo ebimu lwaki Walukaga yandivudde ku wammeeya ajje ku bwMP golowooza abasajja bano tebapimapimawo ne bagamba Ssegona we twatuuka ku kusayininga gundi egoba Mpuuga ye yakisooka okugaana Ssegona ebbanga lyabala nga tazze ku kitebe lyeriwanvu ebibuuza lwaki ngenda kwongera vidiyo endala omanyinza ebyange ebigambo biba bitini sooka owuliriza eno nayo ya musajja mukulu ono yena ngamu okumbuuza oli tiimu gundi oli tiimu ki nze ndi tiimu nuupu mwabeefuula nti mwagala nnyo Kyagulanyi bwe nnali munona mwaluwanga amasasi gavuga nga temwajja bwe nnali munona eggulu nga gavuga nga temwajja bwe nnali munona eruuka nga temwajja
Kyagulanyi yabagamba ani yamugamba nti jangu kuba president bwe nali mugamba nga temwaliyo. Ekibiina kibalama yali akiddukidde. Ngera mwenna mutidde abamu atya n'okukwata kaadi yaffe. Kubanga ekibiina kigenda. Nze nenjiwawo omubiri. Kakati nkiruŋŋamya mugamba oli tiimu ani? The team NUP. NUP everywhere and everywhere. Era temutegedde. Ebyo nno yabyogera mu biseera ewaberera embiranye y'amaanyi ennyo nnyini ddala wakati wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Mathias Mpuuga Nsamba ku ssagayi miliyoni 5 eyamujja ne mu kibiina. Medard Ssegona agamba nti nze mbeereddewo Kyagulanyi beyond reasonable doubt. Teri asobola kubeera ng'abuusabuusa ekyo kyendi n'eri ekibiina kya NUP. Wamma gw'olowooza ki? Mathias Mulumba Walukaga ye agamba bangi kati bakuweereza ne bu message nti owaayi lwaki tova mu lwokaano wuliriza. Basing on what I've done, gwe bw'osinza ku bino byenkoze ku Kyenga Town Council obuusabuusa obuweereza bwange gwe byesaasangawo emyaka 23 nga tebiri ku Kyenga Town Council bitaddewo n'ensitula ne budget. Budget lwesituka omuntu mwe mutambulira bwe muti omuntu n'afuna obuweereza n'afuna services ze yeetaaga mu musolo gwe gwawa. Kati ebyo byonna byonna mmaze obisetinga mbitaddewo obuusabuusa obuweereza bwange kubanga ne parliament buweereza. Despite okubeera nti ogenda kumugera ku digese okubeera legislator kukola mateeka ku privatizing the interests of ebyo byonna Walukaga byogedde naye agamba nti ne mu parliament gyendaga bwe babuweereza nti kyenkozeeko nkikoze mu Kyengera Town Council sikyetaaga akakasa bannakyengera bo bakakasiza kati kyenjagala kwegenda mu Busiro East nayo mbaweerezeeko. Era yagamba nti yali inspired by Bobi Wine excuse me. Yali inspired by Bobi Wine nti yajja mu myaka 2 n'ekitundu n'ava ekyaddondo kuba MP najja ku ntebe ennene. Era Walukaga alina ebigambo bye wano byayogedde nti abamu bamugamba ava mu lwokaano. Ne ba candidates benesimbye nabo kati final betuli mu race kati ku kifo kya Busiro East wabaddewo abandeetedde ssente 2 kankuwa 8 oveemu bw'ovaamu bw'ovaamu nfuna omukisa ogufuna kaadi gwe threat ne ngamba nti no nembwirako n'omu ku bakama bange daba ono byakola kuba biri evident ne ku simu mbambiri ne wabaawo n'omulala aga kankole kino era abo baalabanga nzizayo empapula abamu baasanyala ku kitebe tebakyajja tebakyatendinga party activities yadde ebirala byonna kyo nga balaba nze threat nina okukkiriza ne public eyo kiraba ground ne bogibuuza ndi waggulu nnyo. Walukaga sibuusibwabuusibwa. Walukaga sibuusabuusibwa era waliwo abamu abaayagala okumpa kasente inve mu lwokaano. Ebyo bigambo si byange bya Mathias Walukaga. Nkankuwe ne bino lumu. Kama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu president ya serving emyaka 2 n'emyezi 3 mu parliament n'avaako bulamu tebutambula so nze nakyeteekamu mu bwongo nti ne bwe mu kisanja kimu mba mmaliriza bye ngenda okukola mu Kyengera Town Council nga ngenda ku kirala byebiruwa nasanga Kyengera Town Council land grabbing kyetuyita obubbi bw'ettaka nga business erimu andi mwalimu obukulembeze mwalimu meya nga mulimu omubaka wa parliament n'abakulembeze abalala ba councillors but ngawo n'omubaka wa parliament nga tasobola kugamba kwoli meya nti abantu nga babbi bwaki ettaka ate nga lawyer okoze ki kulwanyisa kibbattaka ekibbattaka totale kati kigobeddwa ddala mu Kyengera Town Council kyenakola butateeko baana naba block si bonna ba block nti babbi wabula mwalimu ababbi abamu si babbi era mwe bali basuubula ettaka naye n'abaali babba ettaka nga bayitirifu nnyo kyenakola nga nakajja bagezaako okujja bandabe baŋŋambe nti kati wano olaba ffe tukutemera bwe tuti ffe gwe n'osirika bakutuukirira ababbi be yes basobola kutuukira nga wakalayira kati nga boolaba ababbi
ababbi bano ababbira ku baswiti ababbisa biki babeera mikwano nnyo gya poliisi okimanyi buli DPS ajja mu kitundu gwasooka okukolako omukwano kubanga amanyi alina ebikolobero byakola oli ajja bibikkirira kati nze bwe baleeta emboozi zaabwe ezo neziwuliriza birimu ne ssente nebaga nti ati wali butawaana kati eyasooka sijja mwogera linnya yajja ng'agamba nagiri yange eyesumba ngenda kusenda enkya tewali nja kukola bwe nti koza ati osooka osenda saawa mmeka saawa nga 12 nga bukya nja kuba nsenda namuga kusooka osende bwonoomala olyoka ondeetera akasente kange kubanga ate watya ng'okampadde ate ne bakulemesa okusenda ate n'okansaba nga nakalidde anagenda nga musanyufu nnyo nnyo nefuna poliisi ndasula nayo 11 ffe twaliwo ebbali mwabasookawo kagenda okola nga bijja lagira bonna police arrest that bonna kuli let them be arrested bonna ne bakuba kuli ne tractor netutwala ediru nefa nebaga omusajja nga yefuula ono nendala baali bazze mu maggwa lyali nattaka nno lya Buganda nedda nga liri kazinga nembalemesa mu mbeera ezifaanana bwe zityo bo mu bwongo bwabwe nekijja nti ono tagenda kukolaganika naye era nze sikolaganako na buloka yenna mubbi wa ttaka awo ekirala najja kusenga tawuni kanso nga tewali kizimbe oyo ye mulumba Mathias Walukaga omusiime wa Ssaabasajja ebigambo bibadde biwanvu mubiwulidde sagala bitematema gwe wamma Walukaga aliro yeri ekibiina kya nuupu emuwe kaadi oba Ssegona akyalina waakwatiridde nuupu gwe baba bakwasa kaadi ya nuupu Bannabusiro East balonde Ssegona oba Walukaga gwani teeka mu comment section kyolowooza. Beyond the newsroom mzeddeni tusinkane nga guludde nakkiriza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.